Agamba atya akyagyekumideko Projan Media TV okola omulimu gw'amaanyi gwa likinga n'akomentinga n'asubscribinga oba n'akubiriza omulala okusubscribinga oba n'osharinga link. Okola omulimu gw'amaanyi nnyo. Abali awo e Saudi, Sarah Princess, Nico, Kaki, Bannakandi, Farida, Nakitende, Shamim, abantu bangi abaliko abali awo Saudi n'ebitundu ebirala wabula nabagamba by the end of December twaga 20k subscribers ng'era ndooza tunaatera okituukako. Mukoze omulimu gw'amaanyi nyongero beeyanza awatali mmwe twandibadde tetuliiwo beeyanza ddala wabula kyennyongero bakubiriza oba kyennyongero bajjukiza nti WhatsApp group eri mu kkubo ejja. Maaso awo ngenda kuba mpisawo ennamba gy'ogenda just okuweerezako text obeere added into the WhatsApp group. Obutabamalira budde ensonga endeese olunaku olwaleero y'ensonga y'omusajja mukulu Pastor Kayanja. Pastor Kayanja yafunye ekizibu nga kinene nnyo. Mu nteekateeka ya bulijjo omuntu ali prominent nga Pastor Kayanja kiba kyewuunyisa omukuumi we okuba nga yeekuba ekyasi. Omukuumi gwe bayita omu ku bakuumi ba Pastor Kayanja gwe bayita Bernard Waguma yeekubye ekyasi. Oyinza okwebuuza omuntu yeekuba ate ekyasi mweno festive season naye abantu baba n'ebizibu. Baba n'ensonga zendala abapoliisi baba n'ensonga zaabwe. Ffena tukimanyi nti at least church yandibadde ekifo we baliowera emyoyo oba omuntu mwafunira counseling naye tekisinga okwewuunyisa nti ate omuntu ali ku church yadde bannabapoliisi babeera wabweru tebabeera munda mu church naye era enjiri baba bagiwulira, counseling baba bagiwulira naye omupoliisi yavuddeyo ne yeekuba ekyasi ku myaka 3 gokka. Simanyi oba ku myaka 3 omuntu aba mukulu oba aba muvubuka. Nyinza okugamba ono omuvubuka yavuddeyo ne yeekuba ekyasi ku festive season. Kiba kirina okukatya okwewuunyisa nti omuntu ku festive season yeekuba atya ekyasi ate mwewasonga omuntu ali close to the church akuuma pastor. Pastor Kayanja y'omu ku bachurch ku bapasita betumanyi mu Uganda abalina ettutumu kuba alina church wali Rubaga bagita Miracle Center, alina endiga ze zaasumba awo naye ate omupoliisi omu ku bapoliisi abamukuuma avaayo ne yeekuba ekyasi. Ffe nga Projan Media TV eno ensonga tugenda gigoberera tubeere nga tutuusaako buli ekinaaba kivuddeyo kuba eno ensonga teba yakuzanyirako. Poliisi okuvaayo ne yeekuba ekyasi ate kubanga alina ensonga y'amaanyi. Poliisi yavuddeyo newa official statement negamba eri mu kunoonyereza ensonga kulwaki omusajja waabwe ekyamuviiriddeko okwekuba ekyasi ng'era ndowooza amaaso abagenda kuba releasinga statement kyavudde kuki okubanga yeekuba ekyasi. Weekumire ku Projan Media TV ngenda kuba mbikutuusaako byonna. Subscribinga, likinga, commentinga. Weebale nnyo.